naye bannange mbabulire okumanya gavumenti ya Museveni eri mu kutya era eri mu kweraliikirira kwegamba eri ku bunkenke naye ng'abantu abagitadde ku bunkenke tebalina yadde akayiso. Saawa zino abaNRM batulaga nti bagenda kutwala NUP mu kkooti olw'ekalulu k'ekawempe era NUP yabbya akalulu era NUP yakolaganye ne poliisi ne bakuba abantu ne babba akalulu era NUP yakolagana n'abajjaati ne bajja ne bayingira mu kalulu k'ekawempe. Naye kambabuulire mu Uganda tuli mu kintu kye bayita deep state nti omusajja ali mu buyinza gwe tulaba nga president saawa eno Museveni ekyamazima ali mentally old takyasobola kutegeera bintu bimu bigenda mu maaso mu ggwanga and is being used by those people abamuli ku lusegere era bakozesa amaanyi g'omusajja oyo okola ku bannayuganda ebikolobero. Abantu abeetoolodde Museveni gurupu ya Museveni bakozesa Museveni nga y'obukadde bwe ne bakozesa obukadde bwe n'embeera ye gyalimu ey'obukadde ne bakozesa amaanyi gaago okutulugunya bannayuganda n'okuteeka eggwanga ku bunkenke. Kaakati baagala okutusiriwaza nti mu kaseera kano Nuupu ye yadiployinze ebimotoka eby'emmamba n'ebiteeka mu kalulu k'ekawempe. Ekyamazima bagezezzaako okubba akalulu k'ekawempe naye kaabalemeredde. Akalulu kaabadde kangi ekyo kye tuyita protest vote. Mu kalonde nga kangi banoonye ne bwe bakabba kabule. Banoonye kye bagenda okubba kireme. Akalulu kaabalemeredde okubba. Wadde abalonze baabadde batono, taanapu yabadde ntono naye baakakubye mu bungi. Wadde taanapu yabadde ntono naye abalonze NUP baabadde bangi. So ne babalemesa okubba akalulu ako. Kati mu kuswala kwonna n'ebikolobero byonna bye baakoze ku bannansi n'ebikolobero bye baakoze ku bannamawulire kati baagala kuzannya mind game, baagala kuzannya reverse psychology, baagala kuzannya tactic ya kwegamba okufuula abantu nti bakwata ekibatuddemu ne bakibulaminga bejjeko omusango. Oba okitegeera mesaje yange negenda eri ababyokwerinda akina maje, akina polisi, akina jati, akina biki mwenna obubinja bammwe obw'ebyokwerinda obukuba abantu n'ebiyaaye bye mupangisa okuba bannayuganda. Sige kaseera nti bannayuganda mubakubye ekimala, sige kaseera nti bannayuganda mubatulugunyiza ekimala, naye mwali mutuddekawo ne mwebuuza abantu bano betutulugunya tubatulugunyiza to the extent nti tebakyalina kizibwako. Mwe mulowooza bannayuganda bwe banaaba basituse okuzza omuliro ku bikolobero bye mubakozeeko, will you manage them? I'm just asking. Ab'ebyokwerinda omuli poliisi, omuli amagye, omuli jati, omuli abayaye be mukozesa mukubye bannayuganda era kati NRM etulaga nti aba NUP be bamenya ababaka baabwe, be bakuba abantu baabwe, be bawamba abantu, be bakuba bannamawulire era ne babba n'akalulu. Bantu mmwe temukyaswala. Olaba mutandise okubeera ku defensive. Mugenda kuwulira akaliro. Bantu mmwe mugenda kuwulira akaliro. Bannayuganda mubatulugunyiza, mubakubye emiggo, mubasibye, mubootezza, mubawambye, temubaguddeeko misango, mukubye bannamulye kwega buli kimu mukyekoze. Mulaba nga temulina kye mutannakola. Era muli mu space mwegazanya obuyinza muyina bungi nnyo naye temubeeraawo ne mulowooza nti kati bannayuganda batuuse ku piiki beetamiddwa. Era bwe banaaba bamaze okwetamwa nga basazeewo gamba nti enough is enough, kana akamanyiro kalina okukoma. Will you manage them? Mujja kubamanaginga. Eno message yange egenda eri mmwe abantu ba NRM. Abantu ba NRM mulekeraawo ejjoogo n'okulowooza nti eggwanga Uganda ffenna tulina kuwagira gubiina gwammwe ogwa NRM. NRM nga bwe yawangula ddi Kawempe. Temulaba nti muswala n'okuswala. Temulaba nti muswala n'okuswala. Bwe muba mulaba nga eggwanga libalemye nti kati Kyagulanyi yaduumira n'amagye ne gajja ku kkubo nti Kyagulanyi yakozesa ab'ebyokwerinda ensobi n'ebikolobero n'okumenya amateeka, muve mu buyinza mu bukwase Kyagulanyi. Bwe muba mutuuse okulaga nti Kyagulanyi yalagira abakozi b'ebikolobero abo abayitibwa ab'ebyokwerinda, nze sikyabayita ba byakwerinda, batabanguzi ba ddembe, tebakyali bakuuma ddembe, muve mu buyinza mu bukwase Kyagulanyi kubanga temukyasobola.
temukyasobola bantu mmwe oba okitegeera. Ndabye nga poliisi yekalangala enkuba egitutte basaba nnyonyi ebajjewo naye mulowooza anaayina obudde bwammwe mu abapoliisi mufe amazzi gabatwale teri ayina budde bwammwe. Ennyonyi zaaweddemu amafuta nga bakuuma kalulu kannalukoola mukitegeera. Ennyonyi zaaweddemu amafuta nti munnaye zaasiiba zeewombera mu bbanga. Aba NUP batujje era bayeekeraani bwe mulimanya nti nno mukuuma lubugo nga lubaale mubbe mwe abapoliisi abeesiriwaza bwe batima ku makubo ne mutandika okutulugunya bannansi. Bannayuganda mubakubye ekimala kati saawa zino musattira mushufutinga emisango mugiteeke eno mulaba nga nammwe emisango gibeetimbye ekkoli bajjudde temukyalinawe muli eyo zaako. Kati mwagala kutandika kuwaayiriza mwagala kutandika ku blackmailinga manipulation mind game reverse psychology byonna. Shame upon you. Shame upon you people. Nze waliwo n'ebintu byonna neŋŋamba these people tebakyaswala. You have Bank of Uganda, you have army, you have police, you have judiciary, you have parliament. A constitution wagiteeka wano kyotayagala kyokuulamu neera n'omala n'oyimirira ku magulu abiri mbu you are taking your opponents in court mbu baakubye akalulu. Who are you? Who told you that you have to win? Ate n'ekirala ndaba muli mu kusetinga presidency. Mukole ebikolobero ku bannayuganda era muli mu kulaga international community nti wadde akalulu kabaamu amagye nakina era kakyali democratic tusobola okulangirira eyawangudde. Wadde tukoze ebikolobero ku bannayuganda tubakubyekubye emiggo but still the government esobola okuluzinga akalulu era bakyasobola okulangirira awangudde so that nti newo munaakola ebikolobero mu 2026 era mulangirire be mwagala bajja gamba you see even mu kalulu kali twakola ebikolobero naye twalangirira awangudde. Temujja kutusiriwalirako bantu mmwe. Mwina okubeera accountable ku bikolobero byomukola ku bannayuganda. Temwina ngwe mugenda kwebulaabulizaako era ebikolobero bibali mu poliisi majaki na biki mwakyafuwala temukyalina kye mugamba bannayuganda. Nalabye UPDF yeteesezaayo ekipapula nti yeetondera bannayuganda mubeetondera bavamu amaaso gaddemu abamenyeka amagulu gawone oba abayokyebwa paasi abaatulugunyizibwa mbukati ebikolobero babakolako byabaweddeko era byabavuddeko okwetonda we cannot accept your apologies. Kyetwagala kiri ekintu kimu mulekeraawo okukuba bannayuganda mulekeraawo okutulugunya bannayuganda mulekeraawo okukijjanya bannayuganda mulekeraawo okuwamba n'okutta bannayuganda. We don't need your apology. Ebitongole ebikyankalanya eddembe mu ggwanga Uganda omuli poliisi majaki na jata kina semwaya kina biki iso biki mulekeraawo okutulugunya bannayuganda. We don't need your apology. You just eat your apology. Okitegeera temugenda kutulugunya bannayuganda nga we mujawe mwetonda okwetonda kwammwe tekulina makulu nga temukyusizza mu bikolwa byammwe. We are tired of you people. Era mubeerewo nga mukimanyi nti bannayuganda lwe balisituka okwedefendinga you are not going to manage them. Get to know that. Muyinza okulowooza nti this is just words. It is not words. It is the reality. Ugandans are fed up with you. Really totally tired of you people. And sawa we bagenda okusituka nti they have to defend themselves from you people. You are not going to manage us.